omuntu ogenda otya n'oyo kyaba muzibe bamuzibe bakoze iki omuntu n'ovuma nnyoko kati ogenda funa otya emirembe mu mulembe guno nedda n'ovuma maama wo maama avumwa kati waliwo akantu era kennalabi omusajja abaana bamutuuziza mu ddiiro so katambudde nnyo ku mitima nganda abaana bakunya kitaabwe bamugamba tukutte bamugamba bata tukutte nga tonna wassa tunulira nnyo ekika ky'omukazi gy'ogenda okuwasa beera mugezi nabagamba wano bw'oba oneetantala okufuna omukazi omulala olina okuba n'obwongo nga bukola kubanga z'essimu zaffe abakazi ekyo kyo kyagaana ne bw'oba olina password efaanana etya abakazi baziga omukazi asobola ogoloka tajjudi nga tagenda kusaala ate omanyi ffe tulina obunafu twebaka nnyo tufuluuta akola atya ayebaka tajjudi waliwo muganda wange waliwo omusajja engeri gye baba gye balira abaana tebebaka abakazi tebebaka waliwo saba nangamba seeka haji yangambye abakazi kati mpanisi yagira n'agula t-shirt n'agenda ne bagitunga ali mu kiyeme nga kuno kuliko ensawo essimu agiteeka omwa baba yebaka nga yebaka kati abeera munnayitye mu nkutu ye nabuno yagula obuntu nga bwa mirundi ena kati kuno ne bateekako ensawo ne kazipo kati baba agenda okwebaka mwagiteeka naziba kazibu naye omukyala yamubinula omukazi abeera awo ng'alina obuzibu n'atetenkanya n'atuma Uganda akasente ke maama gundi ddagala lino nkoze ntya bannaaye nga nafunye erinnya lya Nabukalu nkoze n'atetenkanya neggwe ne boolaba neyeeyiya neggwe ne boolaba ng'olina ebizibu ng'oli nsindika njake ne boolaba ng'olina ebizibu ate oyongera mitawaana ku mitawaana eno olina emisango gye wazzayo tonnagimaliriza ate okakankula gy'e Uganda okakankula gy'e Busoga ate Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna wonna wangali okubeera nga otulaba okola kyamaanyi nnyo weebale nnyo weebalire ddala. Ono gwendi naye bamuyita Sheik Qasim. Era nga Ramadhani sempagala sewali. Muleeta ku nsonga ziri awo zibaamu eddiini n'ezikwata ku society. Kwegamba relatinga si bya politics obulamu abantu bewangaala nabo bwe kiri eddiini ebwogerako yembeera tuli bannabyabufuzi tetuli mu politics okitegeera so ndi naye wano guno omulembe mu butuufu kkiriza obagaana omulembe guno waliwo generation eyagukyamya waliwo egwakyamira tukkirize tugaane kubanga awuliriza seeko owulira omuntu omu bamukutte yeefudde omukazi naye nga musajja appewa tuba tuli awo ono n'agamba n'avuma nnyina tugenda owulira mu diaspora ti ate abaana bakutte taata waabwe ne bamuteeka muki mu kaguli byonna tuli mu mulembe gutya gumu oli n'ayokya bamuzibe n'agenda ku dometro ya bamuzibe n'abakumako omuliro can you imagine kati omulembe tetunagama kubanga gye tukomye okweyisanga bwe twagala byebizibu nokkaaba ate nga Allah teyatuleeta mu nsi muno tuboneebone gye tukomye okkaaba abantu bafanga si basiimu nga balina stress abantu bawangaala ku nsi kuno nga baddu ba dunia baddu they are slaves ng'akola they are slaves bwe tuganya okutegeera Katonda waffe Allah waffe n'okukola byayagala n'okuleka byayagaana tufuuse baddu ba nsi tutya abaddu nga teri kuwummula kubonaabona obulamu bwa birwadde
bizibu omuntu awangala gwani aganti ndo inakubeera ku nsi kuno ng'obonaabona tayina kaseera ka free time bizibu eno eri tayina mirembe omusajja abeera n'obuwumbi 6 ku akawunti naye nga mubeera mu mukolo ne baleeta buli kyakulya nga ku byokulya bye baleese anywako mazina nakati ebirala basawo babimuggyako bulamu bulungi obwo waliwo ekikyamu naye obuwumbi kwe buli ku akawunti abulaba naye nga enjala emuluma naye nga byonna babireese buli kika kyakulya naye nga alyako nakati namazzi bulamu bulungi obwo ate ng'ewaka talina mirembe ennyumba ya buwumbi bubiri ennyumba ya buwumbi bubiri niyo omukazi tamuwulira omukazi tamuwulira otegeeza tamuwulira tewali mirembe tamutwala nga bbaawe era atya era gano mateeka n'agamba naye nga singa yamugoba dda naye wamala amugambira nti kubanga wamugambira nti naamugoba ebyobugaga nga babitemamu fida fida era bantu bangi balabwako nga bavudde maka gaabwe emuyenga bavudde emunyonyo ebugolobi nga alina gyapangisa ebulenga naye nga teri yamugoba buli we tujeemera allah jalla jalaalu aba tuli okumpi abafudde emisota gye tuli akyusa mukazi ono buli woojeema ono gwozaddemu abaana buli woobeera n'omukazi ng'emirembe tewali azaabu gwe weetereeze Allah amukyusiza kubanga naawe totuukiriza bya Katonda ndowooza n'omukazi alina omusajja n'omukazi weebale nnyo kiri the vice versa n'omukazi naye alina omusajja nga talina mirembe amukuba amukyojjanya amukola ki naawe omukazi tokola lla byayagala naawe olina okwetereeza kakati ate alina obuwumbi ebyo ebyokulya tasalawo kyanaalya era ebyokulya byonna byonna nga wabigula mu shoprite mu supermarket bakozi be babirya ebyo bulamu bulungi obwo ebimu abiyiwa kasasiro ate n'akeera enkya n'afuna ekirala nga teyeebaka ne bwamira empeke otulo twampeke naye era teyeebaka ate ezimu ku ndwadde abantu bafuna endwadde abasawo ne bagana naye weebaka katono kubanga Allah okwebaka kuno kyengera era okwebaka bulamu naye abantu bangi nga ddagala ng'otulo tewali saadha nga buli kakoona ebweru ne bwe kiba kisaanya akiwulira ne bwe kiba kisaanya akiwulira twava Katonda buli woojeema ebipapula byo Allah n'abikulekera ng'obiina naye nga tobiina mu mirembe tolya kyoyagala towummula toyina mirembe teweebaka nogaba banne mugende noteekako music ediset siize naye nga wa naye ng'osanga abasajja basula ku mbalaza akubye otulo mu mpewo ey'amaanyi y'ebisesuuka n'okufulumagamba abamugolokosa no bamanyi musana gwa kumakya ssaawa 3 n'abantu batambula buwumbi bubiri naye tewali tulo naye omusajja asula ku lubalaza ssaawa empewo ennyingi eyo gy'olaba abantu nga beebisse yeeteekako kasuuka abantu abasula ku mbalaza tebasula mu neeti naye balamu buli ensi yemulumako yeefa Allah jalla jalla naye gw'osula mu nnyumba ya kawumbi niyo otulo tewali n'enneeti mweri kati omusajja ono agoloka ssaawa ezi bannaye obudde bwagenze n'azingako ebiveera n'asenyasenyawo n'agenda n'akola olwo aba asula ano nga ku Nalubwama paaka enkadde mooli w'amagoba ate okukola akolera ku Parliamentary Avenue gy'asaba atega engalo najja ne yeebaka osula kololo tewali tulo Allah akugjeeko otulo owulira naye ng'ate bangi abalina ssente bwe zityo nga buli kyayagala akirya abo we bali abalina eddiini buli kyayagala akirya yeebaka otulo otwe bulungi teryamubanja omukyala amuwulira abo nabo we bali bangi nabo bangi gwe buli olabanga ebintu bikutte ng'omanya bino byonna ebizibu byolaba kati nedda njagala ombulire omusajja oyo yeefuula omukazi okuggyako ng'akoze aripentinze ne yeenenyeza Allah ddala oyo ali mu mirembe ne bwe kiba nga bamusasula waliwo babadde akuula kale sente azinoonya naye ggwe omanyi pressure
n'okweraliikirira kwabaako agamba nesenga banzuula okola ki oli amugu yefulo omukazi egyo mirembe kale sente azifuna naye naye muli deep inside him tayina mirembe kenyini tayina kayinza ofuna obulamu bulungi ayinza ofuna obulamu bulungi kakati ate wadde yefulo wadde twakiraba ffenna naye ate ne poliisi naye yakola ensobi eti yamuswaza obusiraamu ebimu ku bintu ebinene amaza ne muganda ogamba jjayo kubanga yeyambula buli kimu jamwanda weya kati akantu kaneeno yali akatadde eno owulira kano omanyi bw'okateeka eno omusajja wano wabanga ew'omukazi omupoliisi n'amugamba kafunyululeyo n'akajewa gonja n'aleberera abasirikale nabo b'ekonomi bakola ebintu ebitakyategeerekeka gonja n'avaayo gonya ebintu ebimu Faruku bintu ebinene kwe kuswaza omuntu kati osobola omuswaza masali mu mbeera efaanana bwetyo oba osobola omuswaza ng'otadde ekigambo ekinene ku muntu ky'otayinaako mutwe n'amagulu ate bye bitambula kati era abantu bangi kati ebyo kyova olaba abantu abatambuza ebigambo n'abaswaza abantu wansi waabwe mu bulamu bwabwe buli muntu gw'olaba ng'ayogera ku muntu nga tolina bukakafu amuswaza nga talina bukakafu mu bulamu bwe temubulamu nsaalwa buli wolaba omuntu ng'alina omuntu gw'aswaza tamwinaako buzibu talina wagenda kifuniramu kubanga newoba olina obukakafu obusiramu butugaana buli wolaba wansi we kubanga ensalo eno omanyi tanuulu tanuulu bakuma omuliro ne bagibikka ne bagisabika okutegeera nti neeyidde omuliro tegulina kuva mu sides kasita gutumbuka waggulu era bwe gutumbuka waggulu nga bajjamu enku nga eyidde omuntu ono buli wayogera ebigambo ng'alina munne gwayogerako kitegeeza ensaalwa kati olwensa aba ayidde ng'ekiri mundaawe kitokota kitegeeza tulekerawo okutema ebigambo olaba obusiraamu obusiraamu Nabisa Salama yagamba riba ono riba ndozo kimanyi muno zambi ddene ndimanyi arriba 73 baba riba ine emiryango 73 ne aisaruha omulyango gutandikirwako mithiru ayanki rajulu ummahu ye muntu okwebaka ku nnyina ne gulaba kijja oyo ye riba atandikirwako omuntu okwebaka ku maama we riba nekyenjagadde kyekino wa inna aruba riba riba ow'ensanvu asinga obunene istitwala iridu lmusilimu ye muntu okuswazaswaza musiramu munne kitegeeza okuswazaswaza musiramu munno oba gwe omusiramu n'oswazaswaza tali musiraamu zambi ddene okusinga omuntu okwebaka ku nnyina emirundi 73 ogenda mujjawo mwetondera kubanga tauba ne bwogenda kukaaba ng'okaaba oli ku nnywanto nsonyiwa naswaza gundi wallahi Allah takusonyiwa wallahi Allah takusonyiwa omala kumunoonya ate wekibeeredde ekinene kyova olaba tauba y'okuswaza omuntu n'oyogera omuntu ebyanjwanjwa by'otalinaako omutwe n'amagulu golooza lwaki senga osanga mukazi wo nga bamwebaseeko okomyewo ewaka n'osanga bamwebaseeko ky'olina okukola obusiramu bugamba n'olaba omusajja nga benda gende ewa qadi ewa mufti oba omukulu w'ettwalo bayimaamu omusajja musanze ali ku mukazi wange kituufu imaamu ng'ajja agenda okusanga tebaliiwo mukazi agamba aliwo ali wanneebaseeko toyogera maze ne bw'okaaba wallahi ne bw'okwata kukola n'olayira obusiramu bwabigaana olina okuleeta abajulizi aba gweoli wakuna balala 3 ate bonna nga siggo wabagambye buli omu ng'alabye ku lulwe ate nga tebalabye nti nno muli musuuka nti nno alabye alina okulaba nga gonja ali mu kitabo ye mujulizi ayagalwa era bw'otabaleeta senga oleetako 2 naawe oli wakusatu abana ne bataggwayo tukkuba emboko 8 otemeredde lwaki ezo condition Allah yaziteekawo
kujjawo bantu kusamwa teyeetagisa ebyo omuntu okwogera ebintu byatalina kukumanya gundi akola kino gundi nno yeetunda bwe mulaba ne ssente abaana bava ebweru buli ajja wano n'afuna obuntu bwakola beetunda Sweden abeera Malaysia beetunda naye nga tolina bukakafu golooza ssente azijja wa abantu babadde London myaka 10 bali myaka 2 asa tebalina ssente golooza azijja wa alina ekikazi ekitungu kyeyagala obikakasa akolera Museveni gw'obikakasa by'oyogera kwegamba Allah jalla jo takyagaggawaza Allah wallahi osobola okukolera emyaka 10 omusajja n'akolera omwaka gumu byennyini byobadde okola Allah n'amuwa ssente zaamwa emyaka 20 n'omusooka ku kyeyo najja leeta ebyo bibaddewo ebintu ebiteekamu feelings bantu bameka abaludde mu byobufuzi wano ne Bobi Wine yakajja tekikutteeyo kati ebyo lwaki abantu babikkiriza nti byo gyebiri ne lwaki abantu balowooza nti nno omuntu ateekeddwa tekisoboka omuntu afuna atya ssente ezo sizize wali aline gamba Allah kwegamba Katonda takyakola abantu bamuvaako kati byebizibu biri mu generation eno byebizibu anti kwe kubonaabona nezo njaba jajjaffe ndowooza tebyaliwo anti balina Katonda mu mitima gyabwe ndeje temuli Katonda kyovola beeri bweti ettima lingi ne fitina n'obutayagaliza gwe n'ogamba munno nti oyo agenze Dubai yeetunda oyo yeetunda naye olina obujulizi abeera ttaki olina obujulizi nti no yeetunda yabange bw'aba yeetunda mutuukirire mugaye naye okwetunda si kirungi lwaki omulaalaasa ogenda mujjawo mala qiyama okumwetondera lwaki oswaza ekitiibwa ki ensi eno yafa nida lwaki oswaza ekitiibwa ki lwaki oyogera ebintu ebyanjwanjwa ekyo kyoyogedde wallahi bw'otaakimwetondera ogenda kufa bubi n'abaana bo bajja kikombako generations nga 7 okuttatta n'amannya g'abantu kikyamu ebimu ku bintu ebinene byebyo abantu obaagazaaki bani tebakwatirako wa gwe kalabaalaba w'ensi eno gwamanya eyeetunda abo bafere bali South Africa bafera basaŋŋoma kale okakasa musaŋŋoma mutuukire omugambi byekola si bituufu niye omuntu agira wa kasola babo nga beerabisa banne bagenda de South Africa yazijjeewa la ilaha illallah Allah jalla jalaalu waaga lutemya lwaliiso nga yakuwadde dda buli omu asobola omumufuula kati byebizibu nti kyova olaba abantu bawangaalira mu nnaku ne bawangaalira mu nnaku ne batuuka okufa nga si basiimu nga yeekwasa balala waliwo agamba n'agamba wallahi kale gundi yagira nani nze wallahi fe abandi badde awo tebakulimba eyo embeera gy'olimu teri ali mu mbeerayo ebyo teweeperegeesa teri ali mu mbeerayo wallahi kale olaba abaana abo balaba twabagira nze nandi badde awo nga nze avuga emmotoka tebakulimba embeera gy'olimu Allah gye yagala obeeremu bw'ali yagala ogiveemu aligikuggyamu ate alina ensonga lwaki oli awo yeekirala bwe kibanga embeera gy'olimu togyagala ani gw'oyagala abeeremu eyo gy'otayagala kati eyakutonda yalina ensonga lwaki akutadde awo Sheik question zonga nnene anti gwe bw'oba toyagala kubeera mu mbeera eyo gy'olimu ani gw'oyagala abeeremu eyo embi gy'otayagala oli ani gwe nga tote gwe kenyini togyagala gwatematema abantu we banaabeera ogwo mulimu gwo ewofisi gy'oyingizaamu nga nnene bino ebitonde bya Allah gwali ku buvunaanyizibwa bwa riziki ya khalla agabiiranga bw'aba yagadde abantu bangi twali mu masomero ffenna tumanyi nga tulina abaana abaakulemberanga omwana abakulembera okuva P1 ne mugenda mpaka ku PLE n'abawuuta ne mwesanga ku secondary n'abakulembera okuva senior 1 mpaka senior 4 n'abawuuta ne mwesanga mu A-level ne bukeera enkya omusajja yasembanga omwana n'agamba nti biganye mu senior 4 n'agamba kanvire mwana mu senior 4 misomo gyalema essaawa enavuga emmotoka ya bukadde 8 misomo gyalema eyakulemberanga eyabeeranga kadaala asolooza toyiza KCCA tebiina alaaka yonna
tebina ako gakwate konna era ogenda no weewunya abantu bagamba era bannaye kale abantu bonna abaliko kati akaluka nakakagwa kankwe ekyo kulabirako kubaddeko ba profesa bali amuleba biraalo abo bayivu babwanika naye nga abantu bonna ba profesa bannaabwe batikinga omu ku babiri Museveni wa Bobi Wine otyo lwaki mbadde mutikinga ba profesa si gwatikinga muwega batikinga oyo so seka generation buli weevudde Katonda byemigo gye tulina gye kwe kubonaabona byebizibu kubanga ekyo Allah yakyogera zendwadde zino n'agamba bwe munaakuba amabega bye nagamba fa inna lahu maishata dhanka mugenda kuangalira mu bulamu bwa bizibu webale nnyo byebirwadde bino ebirwadde ku mirembe y'abajjajjaffe sukaali mutima kansa tebyaliwo Ebola COVID-19 ebyo tebyaliwo abantu omujjajja yabadde aŋŋamba abakyala omukazi yazaalanga abaana 10 kyekyamuleetanga okuzaala alaba gwazadde tamukosezza nga ku ssaawa 5 ava ku lubimbi ku mukaga n'akubawo omwana nga teri operation tewalinga basawo tewalinga byuma essaawa eno ebyuma bibiri n'abasawo omuntu ayagala ennyo okuzaala azaala aba anti asooka kyali kiso owookubiri kiso naye byonna ebya tekinologi nga weebiri era mmwe tekinnababbawa kutegeera abange tulongoose twetereze n'olaba basereebu abeeyita basereebu abantu abeeyita nno basereebu bayimbi bakomedi omuntu n'ovuma nnyoko kati ogenda funa otya emirembe mu mulembe guno nedda n'ovuma maama wo maama avumwa n'oyogera ebikankana fe obusiraamu bugambi ogamba nti nno kumwekanya okoze ezzambi erisinga okutta omuntu abantu mwe mbalaba temuddangamu kusaasirasaasira abantu nga bafunye ebizibu gw'osanga muntu ng'afunye ebizibu yamenyekako amagulu yenna oluba lufaanana bwe ate abantu tebannaba agudde ekkabenje abantu bagamba wegundi wa bipali abantu balina ebibi byabwe mmwe bye mutamanyi kubanga omuntu w'otuuka okuvumira nnyoko kitegeeza era tobadde mulungi kuva mabega gw'otuuka okuvumira nnyoko tobadde mulungi bino ebintu tebiriiko nti no waliwo jjojjuzi yali agamba nagamba nedda Sheik agamba basiraamu ate oyo gw'ogambako si musiraamu kyoyagala otugamba muna abakatoliki bo bawagira omuntu okujemera mukadde we eddiini zonna zakubiriza ne weeba mpisa mu buntu wadde omuntu alina ddiini amanyi nti nno maama wange ono kitange eddiini zonna zikyogera bino tetuteekeddwa ffenna tulina okustandinga up biri jeno mwenna abantu abakulira abakristaayo abakulira abakatoliki muveeyo muvumirire ekyabayimbi basusse n'abeeyita ba celebrities abalowooza nti nno busente nno balina bumeka baddawo ne balengeza bakadde baabwe ekyo kye bakola mwe mulabanga ekitono olw'okuba balina ba followers n'abaana bagenda bakoppa bano abavubuka abalala bagenda kukoppa bano kyova olaba tulina kukwatagana agasajja agakulu agalowooza nti no go ga waggulu kubanga abakazi bangi balabiseeko naye kintu kibagamba golabanga akyali obulungi oyisiza maama wa amaaso wakyawa taatawo olaba gwe ebintu bitambula wallahi Allah akutwaliriza olinga muntu atemula bantu nga nabba n'asanyuka n'azimba apartment bwe bukeera enkya ye bamuvaamu abapikipiki z'abantu ne bamukumako ebipiira wallahi yeerabira byonna byabbi abyerabira kati golabanga ebintu ebitambula nodda ku maama ono ovuma ebyo byolina n'obwa sereebu bwo maama olubuta abaddujja muwandibadde ekyo kyoli gwe gwomanyiira gwe Faruku maama olubuta abaddujja muwandibadde kyoli nze kasi musandibadde kyendi kyova olaba Allah jalla jalla yatuuka mu busiraamu senga maama wagamba omukazi gw'olina muto omuta nze oyo mukazi simwagala kati salawo kimu ku bibiri ogenda na maama oba ogenda na mukazi ono omukazi bw'onoofa ono omukazi ajja kufumbirwa ne maama bw'afa ali ogwo kati ekyo fena we have to bwe tuba twagala ensi eno egende eyo enkola abayimbi gye baatandikawo ndoza si bayimbi bokka abantu bonna abalimu oluntuntu naye kitera kulabikira nnyo abeeyita basereebu
kubanga empisa baba tebali aneba abannamagye sirabangako mu nnamagye avumye nnyina wadde MP bw'abaayo kyekitono n'ebintu bingi bizze abange automatically waliyo abayimbi abali organize naye kyovola abantu temuddangamu kusaasira bantu Allah yamanyi n'ebitonde bye kati waliwo akantu era kennalabi omusajja abaana bamutuuziza mu ddiiro so katambudde nnyo ku mitima nganda omukyala waali mu ddiiro waliwo abaana be bawala Bannayuganda ne bali best ndowooza oba mu America oba ludda oba London oba Boston aha abaana bakunya kitaabwe bamugamba tukutte bamugamba tukutte mukasajja watu azze okunywa kacyayi mu mbeera y'okunywa kacyayi omwana atumbula audio eddoboozi unagenda okuliranga yeye message ezo yali ayogeragana na girlfriend we owe Uganda bamuterako bamugamba wali oli nani ababuze be siba sirikali ababuze be siba sirikali musayibwo yatwala obuvunaanyizibwa n'ayogereza nnyabwe n'amuzaalamu abaana ababeereddewo teyabasuula kasasiro bakuze bamutadde mu kaguli abaana biological children be kubanga ate bataba baana be nga baana bajja na nnyina mutandika muti okumanyira omuntu tabalina kukakwate n'omukazi naye awagira ebyo naye story eyo erimu ebyokuyiga bingi n'ebyokwegendereza eri abantu bonna mu nsi yonna biriwa abakyala menya kimu ku kimu kansooke n'abasajja kansooke n'abakyala abakyala ba sisters ebintu ebimulinyangako ku kigere kituufu obusungu busobola okujja obungi neweegenderezanga nnyo okukola ekintu kyotagenda kwejjusa obusungu buno butambuliramu ne sitaani obusungu buli obeerawo sitaani ebaawo kyova olaba eno obusiraamu butugamba toteeka mu nkola busungu kye bugambye era bye bantu abagenda okuyingira ejjana obusungu kye bugamba toteeka mu nkola kubanga lwaki bw'osalawo okugamba nti nno ogenda kulumya musajja oba omuswaze ekyo ky'okoze ng'okikola dhuluman wa udwana jjukira ebirungi omusajja ono byakkoledde abakazi baali bangi mu nsi muno naasalawo abeere naawe kale jjukira ekyo mu byonna byonna kale tugambye mubi naye yasalawo n'abeera naawe n'akuzaalamu n'abaana kale jjukira akalungi ke yakubeererawo gw'okulembezza obusungu bwo gwenga gwe oyina ekirala ebyo oyina bisasulira ojja bisasulira ebyo byokola n'ogamba nti nno koswaze omusajja ako omupiininge kubanga ebweru nakati ono mu Uganda weebiri amateeka gaffe balinga nnyo abakazi abasajja balinga baddu naye ate obusiraamu bwe bwasinga okuwa omukyala ekitiibwa naye kati mukozesa gundi eyo abasajja bano ne baliira kasasiro mubeereemu n'ekisa bwe kibanga weeyambulira omusajja naye naakweyambulira ebbanga lyonna mutuule ku mmeeza byokola essaawa eno Allah asobola okukulinda emyaka 6 wanaaba ne balaba nti nno owangudde nakwata after some time eyo nkola ya Allah kakati bw'otunulira embeera eyo kubanga abaana nga tetunnanenya baana maama nga tetunnanenya baana maama koma ku baana ono kitaabwe amazzi naye abaggayiwa bweru tebandize wadde gwe weetikka olubuto ne yeesiga n'ateekayo omwoyo koma ku baana kati ekyo kimu abakyala tugezeeko okubeera n'ekisa obulumi bubaawo mukimanye nti nno teri muntu mujjuvu nammwe mulina bye mutukola naffe tulina bye tubakola
n'ebintu byakutegeeragana na kisa tetuli perfect ekyo kimu bwadda ku sayidi y'omusajja ntera nnyo bagamba aba ne mugamba nti nno oyo omwana nga tonna wassa tunulira nnyo ekika ky'omukazi gwe yogenda okuwasa kaddemu nga tonna wassa tunuulira nnyo ekika ky'omukazi gw'ogenda owasa obufumbo kintu kigazi tunuulira ani gw'ogenda okuzaala ani gw'ogenda okuwangaala naye omujjawa embeera ze ogenda kuleeta ggoonya eneekulya kubanga abakyala abafaanana bwe batiiggoonya atajjukira birungi musajja byamukoledde kati weegendereze ani gw'ogenda okuzaalamu abaana omusajja ekyokulala bw'okimanya mbunna ekintu wakigwamu n'omanya nti nno olina musege tuuze enniya omanyi oliwo abakazi nga bo waliwo ebintu nga byagaana nga mukazi ne bwe banaasoma aya ne bamubuulirira ye taliva mu ssimu ya musajja era nga boogera n'agamba oba katonda njokyanjokye omanyi bagenda no ne beezolowaza omanyi abakazi beekulakulako waya oba obamanyi simanyi oba obamanyi bagenda ne beekulakulako waya ne beekulakulako waya naye bw'okimanya n'ogamba nti nno kati mumanyi kubanga ayinza okuba nga obwo bwe bunafu bwe naye nga ate alina ebirungi ebirala nga si mulogo asaala eswala ttaano akuulirako naye kino obujja kyamusukkako nga ye simu kati manya tuuza nniya beera mugezi nabagamba wano bw'oba oneetantala okufuna omukazi omulala olina okuba n'obwongo nga bukola kubanga ze simu zaffe abakazi ekyo kyo kyagaana gwe ne bw'ogamba owange nkulayirira Allah abakazi essimu yaffe era kino kankikubuulire ebanyumira kino kankikubuulire abasajja gano mwe abamanyi kubanga abakazi nabo waliwo essimu ezo ezimanyikiddwa okitegedde muno ogenda kusambirako mu ttiimu endala mu liigi endala owulira mpulira obumu ku bukodyo omu ku buki ku bukodyo gulayo essimu ku lw'obulungi bw'obufumbo bwo gyoyogerako ne batimu kocheza abalala bw'omala ogireke mu mmotoka toyingira nayo mu nnyumba mmotoka yo gisibe simu ogireka mu mmotoka oleka mu mmotoka ne bw'oba olina password efaanana etya abakazi baziggula oba balogo bagezi abakazi omukazi asobola ogoloka tahajjudi nga tagenda kusaala ate omanyi ffe tulina obunafu twebaka nnyo tufuluuta akola atya ayebaka tahajjudi waliwo muganda wange waliwo omusajja engeri gye baba gye balira abaana tebeebaka abakazi tebeebaka waliwo saba nangamba seeka haji yangambye abakazi kati mpanisi yagira n'agula t-shirt n'agenda ne bagitunga ali mu kiyeme nga kuno kuliko ensawo essimu agiteeka omwa baba yebaka nga yeebaka kati abeera munnayitye mu nkutu ye nabuno yagula obuntu nga bwa mirundi ena kati kuno ne bateekako ensawo ne kazipo kati baba agenda okwebaka mwagiteeka naziba kazibu naye omukyala yamubinula n'agijjayo amubinula yeebaze awulira n'amukyusa nagana ye ono ati kati yaguze obusaati buno obuli ono yaguze obusaati ate manya buli wotandika okukuta omukazi afuna abeera suspicious nagamba naye lwaki oba owedde kati kyoba okola funayo essimu endala gy'onookommunicatingako ne bakoci abalala atendeka ba team players kati bw'onoomala zineene ezibe waka gwe ziteekaawo toteekamu password nagamba agigira nagamba kati eri tagimanya olugira bw'ati era bw'oba ova mu mmotoka ng'ojja ewaka gitekaawo n'osibayo emmotoka yo neero olina okuba omugezi kubanga we bali kugwamu we bali kugwamu kino
kino kijje kunze ne bw'olaba ng'omukyala we alina imaani eyenkanawa essimu yagikebera nga imaani ekona kugula essimu yagikebera just tannakyamuka bukyamuki kubanga temuli birimu bimunyize naye byonna ebirimu abimanyi. Those are ladies. Ekyo tukikkirize ekyo era ekyo temuddamu kutuwawaabira eyo si issue kati era nze abantu kasandere ekyo twabatadde kubanga twogedde nene bw'okola otya ng'omukazi ayagala essimu yo. Kati kankubulire omukyala asoma ejjozwezi 5 buli lunaku agoloka ekiro 8 n'asaala akaaba tahajjudi ali maziga ayambala gloves stocks abikkako yimaani yokayoka gyali terikanga bisigwa nki naye yagamba taliva ku ssimu ya musajja kati wekibanga bafaanana bwe bagira kati ekyo tukite katuyiye magezi malala ebintu ebikolagana n'essimu gwe ne bw'oba tomulabangako oba teyeekyanganga nedda ne Sheik alimbi wange tagikwatako nti nkubuulidde weebako giteeka mukamwa agikebera. Kati kale funa boodeetinga wejja okukitegeera kati nga tuzeekoli omusajja ostadinga omuntu gwe wangala naye oyina okuba very very smart kale naddala mu abali ebweru okujjako ng'ofunye omukazi owa imaani ennyo ayina ene waba wa imaani era tomujooga bwagira bwa nagamba Uganda alinayo olina okwegendereza tegeza sente ziggwera eri teri mukazi atayina bujja waliwo abakazi abagenda nagamba nti no nze ne bw'owasa abasajja batera okugira walayi mukyala wange alhamdulillah nebaza Allah akwatagana ne munne okukwatagana okwo nako kusabire kubeeremu akalungi kubanga ayinza okukwatagana naye nga manipulatinga ate kweko baana bakola ekintu toyina kuba nnyo tebalina kwebeera nnyo kumpi ng'omukwano ogwo ogwennyo gwawa abatazaalibwa bonna olaba n'abazaalibwa buli kaseera mukubira kasi olina okwesika muno olwamunyumiza ki nti wama gwewo ziba ddakiika mmeka byamunyumiza olina okufuba okulaba ekirala olina okumanya baani mikwano gya mukazi wo amaka gaffe sifa bagafuga mukwano gwa mukyala we yagafuga uliriza mukwano gwa mukazi wo kati olina kulwana lutalo mukyala we abeere n'emikwano emirungi naye ebifuga ewuwo si gwafuga kubanga buli wafuna ekimunakuwaza nga ajjayo essimu ng'akubira andi wano kati onaagira bw'ati n'ekirabika okuba Uganda yayinayo alabika kubanga sikyamutegeera oli mukwano nga kati kyoba okola mu recording bakazi baffe bakkiririza nnyo mu bakazi be bali mu mikwano gyabwe okusinga ffe kyamugamba kyakola kyamugamba kyakola era obufuzi kyamugamba kyakola abantu baba mu nnyumba nga bali bwe bati nga beerinaanye mu buliri ne bakyatinga ku Facebook naye ng'ono akyatinga ali Uganda ab'omu America nga mukazi we ali London bali wamu wano mu kulaba naye ng'emitima myawuka mwanti alina gwe watusapinga e Uganda era mmwe abasajja mutera tugamba Sheik bikoze omukyala buli watabuka wallahi ng'okola zina tutwala nsonga ziwa Sheik olwo lutalo Allah yabaalulwana lwaki oyenda gwe omusajja omufumbo lwaki tomufuula ofiiki okukuta ki wenne ngono omukazi tannagira ojeemera Allah era abakyala muli katuufu munyigiriza abasajja bammwe abenda naye abawoowa naye bano abenda abo no bakuba empi si yakuba ebizibu kati Allah yabakute kubanga obwenzi Allah yabugaana kifuula ofiisho lwaki webbiira ku mwana w'abandi ono gwoliko kati kitegeeza naye omulumya omuliiriko omuzaddemu obwana kati olaba wogenda okufa olaba wagenda okusigala mu bbanga kubanga tumanyi ono yali ofiisho Sheik nzijukira wangambako nti omuntu atasobola abakazi babiri
ozanya we America ozanya we Uganda sijateeka ate bannaye omanyi muli bakujjukiza omanyi tuli bakujjukiza ffenna ate mulina obuzibu kino katukiddemu ennyumba mugisasula mwenna muli Bulaaya omukazi afuna kyaleeta nawe n'ofuna kyoleeta kitegeeza tonnaba kusobola musasulira nnyumba wamu abaana mubaweera muyambagana gwe tulina busobozi bwasa mukazi wakubiri komawe Uganda tutuule waneeno expense nene tonnaba kusobola abakazi abo ebiseera ebisinga tubanenya neerudda tuyinza okulekamu kubanga awulira obusungu n'agamba naye n'omusajja bino nze aleeta ne tugira wane ate kati wulira abakonge nabeerudda obasaasira kubanaga nti nno ndeeta kati ate sente ate kati obusungu obwo bambi okukola ennyo ate ng'alaba bwe kibanga mushiyalinga ebintu kubanga buvunaanyizibwa bwe okulabirira omukazi wadde akola kati mwe abantu abali mu diaspora oba oyagala okugattako kubanga si kibi yogera nono omukazi wo kubanga bo babamanyi ajja kukwata atajja kuyisa bubi ate tojja olutalo duwangula kaakati gwe jangu direct abakyazanya ebyo nituwasa abakyala nga bakazi baffe bano tebategedde be bali mu nsi zino ennakunaku omulabirira nogamba ajja kunyiiga kangire n'ozanya emizannyo gyo n'okola naye abadde sibatula naye omwegaye nawe hani bw'ona omulemerako aja kale kikole kati bw'anaakukkiriza naye ajja kuswala okukola ebirala ebinene kati owase officially omugambe neeyogera naye onaakukkirize tajja kukkiriza nti nakkiriza nti nakyagala naye olw'ensonyi naye kati ogenda n'olaba mbutuufu ogenda n'ogira tukyammala ate kati naawe olaba amanyi gakugize ne kati oyagala nfiiraawo naawe nya ate kati saagala ogire kati olaba ozadde abaana bameka 3 buli mwana kiso nkyayagalayo ku baana enkuza y'abaana nayo anti enkuza y'abaana kakati abo abaana nze sobola banenya nedda sibanya wadde abaana sobola banenya mwe abakadde ababiri maama ne taata mwakuka vidiyo benenye nnyo kubanga ababaana kye baakoze Allah kubanga bo they are like that because of them ate abatya ani abakuzizza abantu kwe kankubule Faruku abantu bali mu diaspora bayina abaana bawe wallahi abempisa bayitirivu nnyo ng'afa ku baana be olaba waliwo abaana omuntu bateekamu ssente ate siba mu bangi omuntu ateekamu ssente aga nti no kantu aleka abaana e Uganda bafune ku mpisa za Uganda basome ku ddiini wayitayo emyezi 4 n'abazza kubanga jjukira abaana beeri Amerika beeyagala obbala ba London n'abazza at least ka investing ateekemu akasente abaana be baveemu ne gwobeeraawo okola otya kati abo abaana nze sibanenya abaana nze sibanenya wadde bafunye ebizibu bajja funa ebizibu naye mmwe abakadde bonenya taata ndowooza olabye wakuza ndowooza olabye enkuza kati kabakusitameko bakubuuza lwo omwala gwendabye asitamye waliwo amugambye namugamba nti sina kyenkweguya nja kutta sina kyenkweguya kati olwo omanya maama yalutabudde yagukuma yabayitidde mudda yabayitidde mudda kawedde mudda mama yakuma olwo maama kawedde mudda yatabudde ate ekyokubiri buli woolaba basajja bannange buli olaba nga waliwo embeera ezzeewo kubanga omukazi bw'aba akyusa omulaba yanguwa mangu ojjise tolinga teweteeka mulwa pulayira abakyala situbasobola fe abakyala tulina kusaba busabi Allah batugonye kubanga ezenkanankana ebisiki tezaaka tezisobola setuha toktuha kolha ekyokulala nabino nabyo bikakkanya nnyo abakazi era bibanyiiza you take long to be with them mu buliri era kati ayinza okuba atutte ebbanga omukazi buli ekyo wekimutemba asobola okukola anything omukazi asobola okubanga kubanga Allah yakola abakyala nga bansonyi bo tasobola kugamba nti nompa wabula naye bwakulabanga buli kaseera okomawo okooye emirimu
bwe zivaako osobola okukoma ewaka n'akuba omwana n'atabuka n'owulira. Era omukazi bw'akubanga omwana ng'oli awo olutalo tosooka dduyingiramu. Olutalo lugenda empola kubanga olutalo lulina gwe lutagetinze. Buli olabanga okomyewo oli ku dayiningi otudde mu ddiro limwe omukazi ng'akuba bubi omwana bw'akazama tonyeganga. Fuluma ogende kubanga ne tonyeganga. Omukazi ono takuba mwana ono. Ayagala oyogera ekigambo eki. Allah. Aleta gwekigezangako. Gwekigezangako. Kati ebyo babikola nga mbutuufu tayenda awulira afa. Kati awo nawo waterere. Emmere tokyagirya. Webale nnyo. Emmere tokyagirya, tokyamulagalaavu, ebyo bibatabula ffenna bwe tutebe bizibe tusanze. Akuba muli maaso. Kati watabawa muli maaso zivaako. Alaba omaze wano emyezi 3 tomukwatako. Ate awulira oli Uganda. Agenda ogira bw'oti olinayo omukazi. Kubanga abakazi buli womala ebbanga nga tomukwatako. Nakama naye bwe kibanga mulamu alina nze nzekka siri mukadde. N'atankwatako nimmugira bwe nti nenkola ebintu byonna nzigira mu bunnayiti mwekonyako ekimugira agamba alabika omusajja ono yafunayo omukazi omulala. Atandika okunoonyerezaako. Kati ebimu ku bigendo tuyambako abakazi bano obutatunoonyerezaako nnyo emirimu gikole bulungi. Nnyo eddagala bw'omukwatako bw'ogira bimwerabiza. Asobola okwerabiza. Ankugambye bimwerabiza. Kubanga gamane kati nkomplaininga ki 99% abakazi abanyigiriza ennyo abasajja manyi olina obunafu awo mu buliri ekyamuleeta. Kubanga agamanaga ekitegeeza alekawo nze alina baali nabo. Kati bambi nabo basaasira jjukira tajja kwenda. Kati obusungu buno kubanga obusungu yandibadde ayenda ebbali. Si bwe kiri? Kati kyakola okimanyi? Ateekamu ssente mu bantu ba CM abatapinga amasimu ne bamwa buli kintu kyonna kyonna n'akwabya. Kyakola kati weekakabe ebintu byakwekaka batumye eddagala e Uganda weekakabe kati wanaasobola okugumiikiriza ng'alaba ali naawe buli kazi n'agamba babandi kisajja weekakabe nywa ebintu nywa emirondo tumya ku bintu e Uganda tumya ku mmwanyi weekakabe gira kola ki gezaako okulya emmere etali y'abakazi omanyi tulya nnyo emmere y'abakazi naye tufuukidde obuzibu lya emmere eyo kya bumonde buzungu makuroni emmere si y'abasajja lya ku muwogo omukazi asobola okwekyanga lwekyo saasobola bye bikyasinza obbeekyanza n'okubeera nga ziviirako ddala awo 99% mpozi ng'omulala alina nsonga ndala tolabiira baana kati ng'alaba obujja n'agira nti n'oli ayingidde mu ssente zaabwe nedya ku mmere y'ekisajja ffenna nange neegamba dya ku muwogo neggo buli kaseera nowangalya ku bumondo obuzungu nowangalya ku bumondo obuzungu akamondo akazungu kaseetera buseetezi ne omuwogo we gusimba muwogo wasimba waba weewo abantu abasajja twetereeze twetereeze nze netolodde ebintu bino ebbanga mu myaka gyange 33 ngenda mu 34 mbuvuga ebintu bino naye abakazi bano ebiseera ebisinga batono nnyo abagira ne waba ebiseera ebisinga obuzibu buva kuffe obuzibu buva kuffe ffenna nange nnonga mwendi kiki tetumanyi we tukoma tetumanyi we tukoma tukyafuna ebizibu tetumanyi we tukoma ekirala tetwabuulirirwa abasajja b'ennaku zino naddala omulembe gwaffe abavubuka teri atya tubuulirira nange Kasimu mwendi kubanga nze sijjukira kutula na kojja yenna kubanga abuulirira omusajja aba mukazi aba maama we kati maama we mu kifo kya maama kojja yakugamba nze nange teri yambuulirira okitegeera kati twabuulirirwa ebintu gwamu bigwe
Kyovola batusanzu. Abakazi be baagala tetubimanyi. Webale nnyo tetumanyi bakazi be baagala. Jukira ofunye omuntu awangadde 25 years ayina gyali gyawangaalira. Gwe nawe inayo kati tubimanyi ate bo weewuunye. To make things worse. Batera okubaako mu ddarasa z'abannaabwe mu groups. Bayina basenga babaga. Unabakazi abakulu babagamba gambeni. Basoma. Naye abasajja twefuula nnyo bannatakabulu ebintu mbwane ebyo bimanyi. Tobimanyi. Funa abasajja kubanga Allah jalla jayina abantu be yakugula. Bakuyitiremu bagambe tetumanyi nkwata waliwo ebintu nga bisukka bwe tulowooza. Tomanyi nti nno omukazi bwagira bw'ati okolo. Abayagala ki? Abayagala ki? Bwagira bw'ati ayagala ki? Bwakasuka akasepiki. Bwakasuka akasepiki. Bwakasuka bw'ati akambe. Obadde ayagala kuntema tasobola kukutema. Akagira bw'ati ne kakuba ku kisenge. Ayina kyayagala. Tasobola kukutema era tasobola kufumita. Okujjawo ng'ejjini. Niyagira bw'ati ng'omanya. Nugamba kiki? Ekisenge ukituukiriza. Kakati kyovola babwareesinga omukazi. Naawe olw'okuba tetwabuliranga nani Kasimu mwendi. Ng'okyankalana. Ngumi. Kati ate nga byonoonese. Kati obuzibu bonna gw'obadde okimanyi nti n'abantu abasinga obutayagala kusoma ku mulembe guno basajja. Kituufu. Kakube kusoma madarasa. Kituufu. Wallahi abasajja tebaagala kusoma. Kati nze sikyabasaasira na kubawolereza. Tebalina gye basoma beefuula abategeere nnyo naye abo abakazi obalaba be bakyasinza okubeera ku misomo gy'abamaseeka. Bawaayo obudde anoonya bambi atere omukazi abeera awo ng'alina obuzibu n'atetenkanya n'atumya Uganda akasente ke maama gundi ddagala lino nkoze ntya bannaaye nga nafunye erinnya lya Nabukalu nkoze n'atetenkanya neggwe ne boolaba neyeeyiya neggwe ne boolaba ng'olina ebizibu ng'oli nsindika njake ne boolaba ng'olina ebizibu ate oyongera mitawaana ku mitawaana eno olina emisango gye wazzayo tonnagimaliriza ate okakankula gy'e Uganda okakankula gy'e Busoga ate no si mu Uganda wabula ogenze Iganga byebizibu kitegeeza tomalaako wano ate owakankudde entale endala mbadde mbasaamu mwena bannayuganda nawe Faruku ffenna walayi tusaba Allah eggwanga lyaffe tusaba Allah tusaasire kubanga we tugenda mu maaso wandibanga nsi yonna naye kati ate eggwanga lyaffe lisusse tususse tetwali wetuti omuntu ogenda otya n'oyo kyaba muzibe bamuzibe bakoze eki tokkirizibwa kwokya olaba obusiraamu nagamba abantu bakuba omubbi ne bamutta ne bamwokya teri muntu mu nsi munakkirizibwa kwokya muntu ng'amutta wadde okutta omuntu yenna ekyo nakibagamba naye ate tebalaba misikini bambi tebalaba obookyezza goloozi obookyezza ne banenze nebuza abantu bategeera batya magezi goloozi olifuna emirembe mu nsi muno wallahi Allah agenda kukubonereza ggwe ne generations 7 eziva ku migongo gyo eziva kati idhan abebitiibwa tuddeyo eka twekube mu bifuba ensi eno tolina kyogenda jjijjako jjajjirekawo buli omu akukunula ku katono toyimira mu kkubo lya munno towalana munno Allah agaba ssente waali awadde ono yakummye awadde ono yakummye atalina ensonga lwaki gwe akummye yawadde ono ensi ye ffenna ye yatuleeta lwaki osekeetera munno bamugobe olw'okuba talina biwandiiko noyita ebbali olaba akola agatta wano na wano bamuwaana olaba ebintu bikutteeyo n'ogamba oyo ono talina mpapula era poliisi emukwate kasitali ku visa ya Allah omwagaza ki kasitali ku visa ya Allah omwagaza ki lwaki omusekeeterera lwaki oyimira mu kkubo ly'abantu yakhene ensi gy'oli musiiyo buli omu just anoonya ebintu olaba okutuusa omuntu anoonya ebintu bino wammanga mukyala we ayinza okuba lubuto aweerera abaana ayina maama we mukadde mu kyalo be bantu era omusomo oguddako ababonyabonya abakozi ba house girls tujja genda nabakityo baga ebitiibwa badduwa naye bamuzibe n'obakumako bamuzibe wale bamuzibe era banne ate gavumenti namwe tubasaba omuntu ng'oyo bwe mumukwata yeetaaga kutta
abantu ngabo teetaaga na kuwuziza kutta ngo bakoze ki bamuzibe la ilaha illa bannange wali bintu bamuzibe idhan abaddu ba Allah jalla jalaluhu abebitibwa wano twayogera ku nsonga sebo ya umra njagala nkoma umra wano sebo abantu nga musanvu twabafunye waliwo omu Allah ono ayina imamu gwe yatte Makka that is good haji tayagala bintu byakweraga ne musajja muyambi haji wemanyi ne yagambye n'agamba naye wallahi okumanya okuwa omuntu okuyamba kikulu omusajja oyo yalese passport ye kubanga haji yamugamba passport ye yalese Qasim bwe yagindedde ne mugamba nti no goli Makka ogenda mu umra musajja mukulu weyo mu kyalo wallahi yatadde ekyenyi ku ttaka mu kkubo okumala eddakiika 8 ekyenyi ku kkubo okumala eddakiika 8 n'avaawo bw'ati ng'akanka nagaba nesikiriza amaziga ne gamuyitamu nagaba nayo omusajja n'asaba edduwa yagambye nsisobola kuddamu kati kwesabira nsabira oyo ne wallahi nga bukadde 7 ne gwe okwata omutwalo gwa $, n'ogulira omuwala essimu omuwala emmotoka malaya ate n'akuvuma naye nga wamu n'ekyo oyina mamota genanga malaya kyoyo leba nnono ng'omugulira emmotoka haji jo juzi yaŋŋambye ayina omuwala gwe yalaba mugundi waneno mu Stambiki n'amukuba ku kamwa nagenda n'ayogera naye amugiraagira awo nga nsaba ku namba y'essimu nagasaba namba yange sigaba namba yange n'afuna bano banne babloka bano abawala n'abagamba nti nno oyina namba y'oli omuwala jimpe enkwe emitwalo 10 n'agimuteera awo yenkwana kati empya mpe namba enkwe emitwalo 10 n'agimu enamba ye y'essimu n'amu emitwalo 10 n'abeera nga buli kaseera ayogeraganya naye terako akakadde ku ssimu terako obubiri yasooka kwekyangawo sente nga nedda just lyako katundako nteddeko akasuseeko obubiri njagalako kasuka kakamu ekitundu tagonze basinkana ku Serena si Serena yaŋŋambye bakifo kyawa kati basinkana awo agira yaleeta ayina wapakinze kuba basinkana mu kifo ng'ayina wapakinze emmotoka pya namugamba nuwa sino new model namugamba nti omukazi yayimuka ne yekyanga nagamba nsina family sina family kumanyira bumanyizi sina family temmotoka gyamwadde ya family nene sina family manyira se mutula muloza tuleba malaya sina family agenze chola kinyira agize ajemba bulobolo bamate watugamba wakola ensobi abawala bwe batyo katofaayo namufunira kawundo bakawundo hali ya new model nadamu nakola ne appointment namugamba nti nno nebwe yamulaga gi yaleeta kawundo omukazi yakola bwati kiriya kigalo babateekamu naye tunuulira ono just bukadde 7 muntu agende Makka neggwe maama wo tagenda nko mu hijja olina ssente twala maama otwala funa owooluganda lwo omura ne haja oyo wallahi nsaba Allah jalla jo nange negaseko nsaba Allah jalla jalalu wakubarake waliwo abaana abalala wewunya ate waliwo omulala sina musiraamu ali South Africa atwala maama we that's good si musiraamu waliwo omulala atwala sister we nesi musiraamu nagamba nawulidde bewandisiza bwe Makka nkugambye bonna ate abantu be diaspora sente jukira kati nibala bokadde 7 ne kati ziringa $, balira mu $, nagamba nti nga mu 6 naye 15 Makka eriye sente y'emikisa abayizi twala omwana wo Aisha yangambye ajja kuwa Masembe pocket money Masembe yesorting ebibye ai Allah Masembe afune ticket ye ne pocket money byonna pocket ogoba kuita mukandala kati Masembe funayo imamu eyo walo imamu gweje wava omuntu ali mu America ku kyalo imamu wa kitaawo ne maama wo aliyo tasubira kona gena ogambe nti no bismillah obukadde omuyizi obukadde mukaga ne $100 gwaba twala
nze agenda nabo nze kenyini teri mulala alhamdulillah nze agenda nabo ekyo bawe namba 0708 giddemu 708 80 80 54 54 11 11 0708 708 80 80 54 54 11 11 obo mufunye Sheik Qasim Dr. Madina alright Dr. Allah jalla jalaluhu akusa mwenna mikwano jaffe Dr. Zulufa baganda bangabe South Africa hajabira South Africa wamutegeera South Africa wamutegeera ai nabo bantegeera nekira kachika ne Boston yawo chika yali nategeera ni Dr. Madina South Africa chika Aisha wa kepu chigwa je chigwe abagamba amekepu abeke bagamba kasitogwe South Africa simaya Johannesburg pulitwa togenze South Africa babalimba kepu we chigwera waliwe chigwera ne big up mwena to batumije abe Cape Town muganda wange director Nsimbe oyo ye avanno makka director Nsimbe director ajabu dukalimu haddadi nabalala ne yawo wonna mu Europe tusaballa jalla jalalu wa babarake mwenna mikwano jaffe nawana abali wane Uganda tuinawo nno wana abatava ku gundi obasanga nze nkulabira ku gospel live Masjid gospel live kati nno kankusese waliwo yabadayagalo jizimba wallahi Masjid gospel live wala abantu banali ne mugamba ntino nedda tuina omuziki waliwo naseka ndaba omukolera miti ninje kalamba telewo omuziki wallahi era nakagaziza ndi wane abantu balina imani ne Masjid gospel live tugire waneeno insha Allah taala biidhnillah mpozi ebirala naye Masjid gospel live naye tusaballa jalla jo munneyo nkugambe yabadde mweteefu alright mwebale nnyo barakallahu lakum mwebalire ddala tugenda leeta omusomo bali emmali y'abamulekwa abakyusa emalame ebyapa biki nga gwe bakulekera okuze bamulekwa naye nga weefudde mukoko era bizibu ki era woolya ssente waliwo be balagiro zirya ye woolya emmali y'abamulekwa bizibu ki byogendo sisinkana ne ku nsi byofuna example kuba abagiriddeko mbalabye benfaanana gye bafaananamu tosobola kuwangula alright mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next time